Abantu b'e Kosovo balaajana olw'ebbula ly'amazzi ku kyalo kyabwe ekiviiriddeko abantu bangi okugenda ku nzizi z'ekyalo okufuna amazzi era nga kino kitataaganyizza emirimu mingi ekiviiriddeko abantu okwekubira omulanga. Nze nga tunda obutunda buno kuba ntunda obutunda obunaanansi amazzi nga kwesa nnyo mba ngeetaaga nnyo naye ogenda okugira amazzi nga tegaliiko amatapu wona amazzi tegakyajja wano kati ogenda ku luzi ale ku luzi otuukayo ng'abantu bangi kwegamba n'omaliza olunaku ng'otunze ebintu bitono naye lw'amazzi kuba kati era mbadde nsaba bekikwatako bakyamaani batuyambe bayogere n'abakulu eyo amazzi gano gatusumbuwa nnyo. Era ng'embeera tesikiriza mulabi mu ngeri gye bajja amazzi ewala ennyo nga kino kiviiriddeko abaana bangi okubula wamu n'okubakwata. Tulinga bali mu ddungu nti ogenda okwesanga nti amazzi gye tugajja wala tutambula mayiro nnyingi okufuna ku ttondo ly'otuzzi. Ogenda okwesanga omuzadde asindiseeyo omwana agende ku luzzi akima amazzi ate ekitundu lyamusindika wabi embeera nga wondira wamu ne tuli mu geto waliyo abayaye bangi kati okugeza emabegako awo twafuna ekikanga ku kitundu kyaffe omwana bamutuusako gw'obulisa maanyi agasajja gakagwa ensonyi agaluvu gamukakkanako ne gamusobyako kati ekintu ekyo omuzadde atyamu okusindika omwana oba mukyala we agenda akima amazzi naye nga tetuba na kyakkola era ogenda okwesanga bamu basindisa abaana bagende bafune amazzi munnaaye ekitundu kino kyamaanyi nnyo era singa gavumenti etuyamba netugirawo ekizibu ekyo netuleeta ku nsulo z'amazzi oba kupayipa ku midumu egiyinza ovaamu amazzi kijja bakyamaanyi kubanga ogabalamu ogenda ofuna amazzi ku ddongoola no kya bbeeyi bagaseera ekimotoka eky'amazzi nalo kya bbeeyi kanwe netumanyi kyakkola era embeera eyo gavumenti tukubira omulanga gw'amaanyi era bonna bekikwatako mu kuyambe. Bongeddeko nti amazzi gano macaafu newankubadde bagakima ne bagakozesa era beekubidde omulanga eri bekikwatako babayambe mu bwangu era ng'ebbula ly'amazzi mu kitundu kino liviiriddeko emirimu mingi egy'abantu okugootaana naddala abakozesa amazzi mu mirimu gyabwe. Lukalango John Paul, MRA TV.